الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era ne tumutenda n'amatendo amalungi era amajjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba Allah asukusaasirako n'emirembe gye olubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, era asime ku abo abaamuyambako okutuusa obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala eri ebitonde, n'abo abanaatambulira era ne bagoberera obuwufu bwabwe paka Allah subhanahu wa ta'ala lwalimirizaawo enkomerero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nze nammwe atuteeke mu abo abatambulira era abagoberera obuwufu bwabwe mu bulungi. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala nejjukiza nga nammwe mbajjukiza tebuvunaanyizibwa era luwalo lwa buli muntu ssekinnoomu. N'olw'ensonga eyo tugezeeko buli omu okubeera nga atya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiyinza obutaba kyangu, naye era kisabibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale nno Allah tumusabe akituyambeko era akituwe. Edduwa ezifaanagananga: Allahumma inna nas'aluka alhuda wattuqa wal'afaafa walghina, tezisaana muntu kubeera nga azeesulubabba, wabula kyabbeeyo okubeera nga ogezaako okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ensaba eyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye, atugabire okumutya, atugaggawaze obugagga obulungi, atugabire obwetoowaze. Olw'obufunda bw'obudde mujja kukkiriza
okusooka twebaze abawalimu abatuyambako nga tetuliiwo okubeera nga basigala nga batuyimiririrawo saba Allah subhanahu wa ta'ala bawe obulungi ku nsi ne ku nkomerero era abeerenga abawafaka olubeerera era ebyo byayagala ne byasiima mu bikolwa ne mu bigambo era abagabire al-ikhlaasu mu byo ne tusiima abayizi abasigala mu duruusu zino ne bwe tubanga tetuliiwo wakati mu kufaayo okuyiga eddiini yaabwe musaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna atuyigirize okumanya okugasa atugase n'ebyo byatuyigiriza nabyo atwongere okumanya n'okutegeera mujja kukkiriza biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mbudde buno obutono ennyo saba Allah subhanahu wa ta'ala butumale tutunuleko kasonga katono akalabika tugiyita hadithu saa emboozi y'ekiseera oluvannyuma lw'okubeera nga eyogerwako n'okusaasaana mu society yaffe eyogerwako abo Allah subhanahu wa ta'ala byagwa kukumanya saate nosanga nga n'abatalina kumanya nga nabo bagyogerako kubanga yeeriwo nayo yeya insabul walad au nisbatul walad an tariqi albasamati alwirathiyya bwetyo bweri okulaga omwana waawa era ni nnyini ye nga tukozesa amakubo gano ge mwatuuma ga DNA mu Luwarabu bakiyita albasamatu alwirathiyya bwe bakiyita abantu bakyogerako buli omu abakyogerako mu ngeri ey'ebyobufuzi bakyogerako abakyogerako mu ngeri ey'obusawo bakyogerako n'abakyogerako mu ngeri babayita bati n'ey'ekiwalimu bakyogerako n'abakyogerako mu ngeri nga bwe balaba nabo bakyogerako n'abakyogerako olwa tayito zaabwe waliwo n'abakyogerako olwa nga tayito ye musindise akyogereko era naye n'omusanga akyogerako naye enyongereza teba ntono enyongereza tebaki teba ntono tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko kuyo naffe tubeeko enyongereza entono gye twogerezaako ku nsonga eyo saba Allah subhanahu wa ta'ala obudde butumale ekyo nakyofe ka komenti kaffe kabeere ka leero insha Allah nga ndi ne munange wano Yahya Seviri mujja kukkiriza tutunuleko ku nsonga eyo ekitabo kino kyetaaga omuntu okwegasa nakyo bakiyita aljamiu ekkuŋŋaanyizo aljamiu fi ahkami al abnai aljamiu
ekkuŋŋaanyizo nga likuŋŋaanyizibwamu ki fi ahkaami al abna ennamula ezikwatagana ku baana ki ghayru shar'iyyin abaana abo abatali ba mu mateeka ga busiraamu abaana abatatuukagana mateeka ga busiraamu dirasatun fiqhiya ng'entunula eno yetuukagana oba yeekuusa ku mateeka g'obusiraamu ku nnambulula z'obusiraamu ijtimaiya ng'ate etunuulira empangala kusinziira ku mpangala z'abantu hadithiya ate nga eri current muqarana ng'ate erimu n'embeera oyinza giyita ya comparison ekitabo kino kyawandiikibwa taata Hind Abdul Ghani ibn Ahmad an-Naffad kifulumira mu library eyitibwa Daru al-Muayyad ku peegi eya 84 yabuuza ekibuuzo naga nti hal yathbut an-nasabu bizina wekiri ahya hal yathbutu an-nasab bizina. It is a big question. Kibuuzo kinene. Hal yathbutu an-nasab bizina. Al-Qaeda abaffe omuntu olulyo lwe lukakatawo ne lukakatawo mu makuba ag'obwenzi n'obeera ng'ofunye akakwata ak'olulyo ku Quraishi oba ku Umaru okuba ku Yahya naye ng'akakwata ako kaayise mu kkubo lya buki lya bwenzi, omuntu asobola okwekakasaako omwana oba okwekakasaako taata newekakasa mu famire oba mu lulyo naye nga oyise mu kkubo lya buki, oyise mu kkubo lya bwenzi. Kyekibuuzo ekiri wano. Ebigambo byakulembeza Abu Hind yagamba nti ma akthara shuyu'i alfahisha. Bigambo bino byewuunyisa, oyinza okugamba nti byaffe wano ng'okulaalaasa obwonoonefu nga kisusse. Okusaasaanya obwonoonefu, okulaalaasa shuyu', okulaalaasa obwonoonefu nga kisusse fi hadha zaman, mu mulembe guno. Kwegamba omuntu takyalinamu nsonyi mu mulembe gwaffe kubeera nga asonga ku muntu n'amanyibwa mu lwatu mu maaso ga kamera nga yeesongako nga bwe yayenda ku fulana minannas, nga bwe yayenda ku muntu ku mukyala gundi, era amulinamu n'omwana oyo gw'alina. Ekyo ne kibeera nga kiri covered mu kamera ne kisaasaanyizibwa mu ggwanga. Gino emitimbagano gibuna ensi yonna. Buno obwonoonefu buno obw'obwenzi omuntu ye takitwala nga nsonga, naye okusaasaanya ekyo nga kisusse. Mu mulembe guno wama akthar almawalid, ng'abaana basusse abazaalibwa annatijina anil fahisha, abaana abazaalibwa mu kkubo ly'obwenzi ly'obwonoonefu nabo nga basusse.
ebigambo ebyo biwulira bulimba oba mazima. Abaana abazaalibwa mu ngeri eno ey'obwonoonefu eno nga nabo basusse, ebyo ebibiri bivudde ku ki? Wadhalika lintishaari attasayyub walbu'd an shari'ati llahi ta'ala. Ekyo nno tekivudde ku embeera yonna gye mulaba mu bantu esaasaanye olwaleero okubeera nga yeeyogerwako era yenjatiikirivu mu bantu. Bwe weebuuza kivuddewa, omuwalimu agamba nti ekyo tekiina we kivudde okuggyako bantu kubeera nga tuli wala nnyo, twafuuse abeesambye ddala ne tubeera wala nnyo amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wahdahu almusta'an, wallahu wahdahu almusta'an. Allah subhanahu wa ta'ala yekka gwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire era atuyambeko. Bannange, embeera eno ya bwonoonefu. Awwalul amur, embeera eno ya bwonoonefu. Abantu abo bw'owulira omwana ono akeberebwe, twala tugende eri waliyo omwana wange, embeera eyo esinga okubeera ennyingi ya butambuze, naye era araasibwa n'esaasaanyizibwa. Ne bw'olaba kikulembezeddwa ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu An-Nur aya ya 19, yagamba nti inna alladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fi alladhina amanu, inna alladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fi alladhina amanu. Abantu abo abakinyumirwa era ne bakyagala era nga ku bo balaba kiryoke, embeera zino ez'obwonoonefu okubeera nga ziraalaasibwa ne zisaasaana mu bakkiriza, mu basiraamu, mu bantu. Inna alladhina yuhibbuna, kino Allah subhanahu wa ta'ala yagala gwe kinyumira obunyumizi. Yuhibbuna ahabba dhalik, abakyagadde ne kimunyumira. Fama baalu alladhi yaf'aluhu, ate olwo ono akikolera ddala olwo yafa ayina mbeera ki, yalamulwa atya? Huna amran, wano waliwo ensonga mmeka? Waliwo akyagala gwe kinyumira, gwe kisanyusa, okumanya embeera ey'obutambuze eitha ku musiraamu oba ku basiraamu oba ku bantu, n'agiraalaasa. Ekyo ne kimunyumira, n'omusanga nga n'okukyongerayo akikola atya? Akyongerayo. Oyo mulala Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwayogerako gwe kinyumira obunyumizi. Naye ate waliwo akikolera ddala, akikoze ate olwo ye n'alamulwa atya? Kuba oli gwe kinyumidde, akiraalaasa, akisaasaanya mu society. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lahum adhabun alim, abantu abakola ekyo balina ebibonerezo ebiyitirivu by'okuluma fi duniya, Allah ajja bibatuusaako mu nsi, wal akhirah, ate ne ku nkomerero ajja kubabonereza. Ababonereza lwaki? Kwagala na kunyumirwa na kusaasaanya na kwongerayo mbeera za bwonoonefu mu society, mu bantu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ekyo kiviirako Allah okubonereza abantu ab'engeri eyo ku nsi ne ku nkomerero n'ebibonereza ate ebiruma. Wallahu ya'lam, Allah subhanahu wa ta'ala amanyi, wa antum la ta'lamun, wa antum la ta'lamun, mwe temumanyi. Ayati zino zikka mu suratu Nur nga just waliwo amawulire agatambudde nga gakanyugirira nga googera ku Aisha nti alabika
ayina omusajja mina sahaba gwe yabaddeko naye bwe basigadde emabega nga bava mulumu nga mu lugendo olumu lwe babadde bavaamu n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Amawulire ago ne gajja nga gajjulululwa. Omanyi nti Aisha yasigadde emabega, golowooza tewaliwo bye bakoza ne Safwani. Allah nassa ensonga eyo naye nga subhanallah ku nkomerero ya byonna Allah yalaga nga tewaliwo mbeera yonna yali ebadde ku Aisha efaanagana bwetyo. Naye Allah yasse etteeka ng'alaga nti okulaalaasa ekyo nga mwogera ku mbeera ey'obwonoonefu nga mugisaasaanya mu community efaanagana bwetyo ey'obusiraamu, kiviirako ebibonerezo bino. Fama baalu man tahaqqaqa ala nafsihi alfahisha, kati ate olwo oyo yennyini eyakoze obwonoonefu buyita obutambuzi obw'obwenzi ate n'amala n'atuula mu kamera confidently n'atandika okwolesa nga bwe yafaanagana embeera eyo, era ayinamu n'amabanja g'abanjamu omwana somewhere. Nosanga abantu nga bali mu kamera leero n'enkya kati tutwala tugende bino ebisatulatingibwa mu bantu nga bwonoonefu, era abantu ne basanyuka ku byo. Obusiraamu nga tebubiraba mu ndaba eyo. Zino mbeera ezitabikkulwa, zino mbeera ezitalalaasibwa, zino mbeera Allah subhanahu wa ta'ala zayagala ng'omuntu bwebanga yakubaddeko Allah n'abeera nga akubikkiridde osigale ng'okoze otya? Osigale nga weebikkiridde, kuba hadhihi jarima, kino kyonoono la yuhmad, tekitenderezebwa. Kyova laba nti omuwalimu kyakulembezza agambye nti embeera eno gye mulaba muffe teyina weeva okuggyako albu'du an shari'ati llah wallahu wahdahu almusta'an. Walakin yathuru fi ladhhani su'alun muhimmu jidda, naye ng'embeera efaanaganako bwetyo ebyo bye tuwulira era bye tulaba mwana wattu kitambula nekyeru ne kyetooloola mu ndowooza ya buli omu mu magezi g'omuntu. Hal yasihu nisbatu ibnu zina, abaffe kiba kituufu omuntu okwebalako omwana gwe yazadde gwe yazaala mu butambuze n'agamba nti alondoola mwana we musaayi gwe guleme kuzaawa? Hal yasihu dhalik, mu busiraamu ekyo kituufu Abdul Jawad nti omuntu yakoze obutambuze era asuubira nti obutambuze bwe yakoze bwavuddemu ki? Omwana. Kakati alondoola ezzadde eryo, alondoola ezzadde eryo bw'omusaayi gwe guleme kuzaawa. Hal yasihu dhalik, abaffe ekyo mu ndaba y'obusiraamu kituufu? Waljawab, okwanukula gwandaba oba mpuliriza, anna fi lmas'ala aqwalan li ahli lilm wa ilayka tafsilu dhalik. Abawalimu ne bannannyini kumanya li ahli lilm, bannannyini kukola kutya? Kino kitegeeza nti atalina ilmu ya busiraamu tagwana nsonga zino zoogerako. Ladies and gentlemen, zino ensonga si z'aba ladies and gentlemen. Zino nsonga si za buli omu mu busiraamu. Mu busiraamu bw'oba oli musiraamu era society y'obusiraamu gyentagetinga, si buli omu nti ayogera mu nsonga zino, kuba si za ndaba ya buki, si za ndaba ya buntu. Oteekwa ozirambika ng'ozirambika kusinziira ku nnamula ya Allah nani? Nomubaka sallallahu alaihi wasallam. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa atalina kumanya n'asirika ku nsonga zino.
ebyo bwe bityo bwe bifaanaganye biri wala. Naye nga bwe mumanyi obudde bwa Yahya wano butera okututawaanyamu, naye mukkirize tutunuleko mu kitabu bakiyita Al-Mughni libuni Qudama, tujjewo ensonga eno wansi. Sheekh yakijuliza ekitabo ekyo ku peegi ey'ekinaana tewabaddewo bwetaavu bwa kukisitula kireeta, kubanga ebiri wano byebiri ddawa byebiri mu kiri. Yagamba nti wa ajma'u mu kitabo ekyo Al-Mughni libuni Qudama, yagamba nti wa ajma'u beegatta bannannyini kumanya ala annahu idha wulida tisenga azaalibwa omwana, ng'omwana oyo azaalibwa ala firashi rajulin, ng'azaalibwa ku buliri bwa musajja, fadda'ahu akharun, ate ne wajja oyo agamba nti omwana oyo wuwe, annahu la yalhaquhu, omwana oyo kino kitegeeza nti amaka g'omuntu tegazaalibwamu mwana. okujja kazaalamu omwana yani yennyinimu. Ajma'u mwebyo ebitanonyezebwako nti ani yagamba teri yagamba, kino kiriko ijma', kiriko okwegatta kwabaki kw'abannannyini kumanya amateeka ga Busiraamu. Bannannyini kumanya kw'amateeka g'Obusiraamu bakyegattako nti mazima ddala senga omwana azaalibwa ng'azaalibwa ku buliri bwa musajja, omuntu yenna takkirizibwa kuva bbali n'ajja mu maka g'omusajja n'agaasonga mu mwana yenna gw'asonzeemu nti akaana ako kaani kange, era annahu la yalhaquhu. Olwonna ne tugamba nti ate gati munnange mu maka g'omuntu tebazaalamu ki. Wa innama alkhilaaf, ekwawu enjawukana oba okugaziwa kuli fiima idha wulida ala ghairi firashin, okugaziwa kwaba walimu ojja kukusanga ku mwana ng'azaalibwa kwoyo ataliiko nnyiniye, kwoyo ataliiko ki. Bino ekisooka bigwana bwe wali mbagamba nti ensonga temuzigatta wamu, mwawule abakyala abazaala abaana ab'engeri bano zino ze boogerako naye nga babazaalidde mu maka gabaki, nga babazaalidde mu bufumbo. Abo mu Busiraamu abo wali mubagamba nti ekyo kyo kiri kimu, ffe tulina nsonga, amaka g'omuntu tegazaalibwamu ki, tegazaalibwamu mwana. Bwemba mwagala bya birimu kugaziwa kwaba walimu bibeere kwaba abakyala abataliiko bannyini bwo, bibeere kwaba abakyala abataliiko ki bannyini bwo. Era konsandi yange esinga ku kitundu ekikola kitya, ku kitundu ekisoose abanga amaka gaffe, amaka g'abantu abaffe. Umar wakeere ku makya akwata abaana mu lukujjukujju oba mu lutali lukujjukujju, weemoolamoola ku makya gati tugende kujjuma n'abaana bonna tujja kgenda nabo. Omukeera nnyo nti anti leero ngenda kusaaza wala, maama w'abaana gaabategeka ng'okola lukujjukujju ng'okumba bakusanga mu ddwaliro, oza mu bukebere, njagala kwekakasa oba bwani.
enkeera ng'ovaayo n'ebinene ng'ojjootwoleka ebitasaana nakebedde abaana nasanzeeko basatu be bange ababiri si bange. waliwo turuku ku peegi 96 abaffa amakubo tuyita mu makubo ki? Okunyweza omwana tuyita mu makubo ki okunyweza omwana? Mu Busiraamu makubo ki agakwatibwa mu kunyweza omwana mu lulyo? Tyoyo omwana waawo oba wa mu lulyo fulani oba mwana wa gundi. Obusiraamu makubo ki gye buyitamu? Naye ku peegi eno waggulu Yahya bw'oba otunuliramu Abu Umar Mutamhid yagamba nti la khilaafa bainahum fima alimtuhu. Ibnu Abdul Barr yati waliwo kwawukana mwebyo byemmanyi n'omuwalimu munene Ibnu Abdul Barr annahu la yulhaq bi ahadin waladun yastalhiquhu illa min nikahin au milki yaminin. Omwana bwe kibanga si kkubo lya kuwoowa, omwana tabaliwa ku muntu mwekkubo eritali lya kuwoowa. Au milki yamin, eryo terikyali lyatiikirivu ennaku zino lye tuyita ery'omuzaana. Fa idha kana nikahun kasita wasangibwanga waliwo okuwoowa wakati w'abantu nga waliwo ki? Wakati w'abantu ababiri omwami n'omukyala nga wakati waabwe waliwo nika, waliwo okuwoowa. Au milkun, obanga waliwo ekyobuzaana nti ono muzaana wa musajja oyo. Falwalad lahiqin bisahibi alfirashi ala kulli halin. Omwana azaalibwa wakati w'abantu ababiri nga wakati waabwe waliwo okuwoowa. Omwana oyo ala kulli halin jibunu mu mbeera zonna omwana lahiqin bisahibi alfirash. Omwana oyo tugamba nti omwana muveeko waani? Oliye mwami w'oyo abaana oyo bazaala baani? Ba Habib. والفراش في الحرة عقد النكاح عليها مع إمكان الوطء عند الأكثر. ناكيت واجي كبدا موريا بغادي مباغاما للفراش كيت وو بوريدي عقد النكاح ye agreement y'okufumbo ekolebwa kwe kuwoowa maa imkani alwat'i ngate oyo awooye asobola okubeera n'oyo gwawooye. Embeera ey'obufumbo omuntu yenna senga asiba nika n'omukyala ng'ate musajja mulamu ng'embeera z'obufumbo azikola atya? Azibeeramu aba amaze okubeera nga omukyala ono buli kyonna ekinaamufulumamu kijja kuba kyani? Kijja kuba kiki? Tegerekese bulungi. So ebyo bwe tubivaako waggulu tukkirira mujja kutegeera bulungi mangu tetunnatuuka ku kinyusi. Twatuuka ti abaffe amakubo ge tukakasaamu omwana mu lulyo oba mu famire. Makubo mangi mugo. At-tariqatu al-awwal, ekkubo erisooka alfirashu, obuki?
buyitibwa buliri. N'aleeta amakulu g'obuliri naye mu mateeka g'ennamulaguza obusiraamu bwe tuba twogera alfirashu, Aljarjani yagamba nti alfirashu huwa kaunu lmar'a, kwe kubeera ng'omukyala kye bayita firashu mu mateeka g'obusiraamu bwe baga nti omwana wa buliri. Obuliri baba teboogera ku buliri bwe mumanyi obw'omufaliso n'ekiki n'ekitanda n'essuuka ne bulangiti oba n'edduve, si bwebwo. Tuli wamu? Obuliri bwe twogerako mu mateeka gano ag'obusiraamu bwe buluwa? Huwa kaunul mar'a, kwe kubeera ng'omukyala mutaayinatun lilwiladati li shakhsin wahidin, kwe kubeera ng'omukyala amanyiddwa mu bwesimbu nti oyo alina kuzaalira muntu gundi mu bwomu bwe. Omukyala kwe kubeera mu mbeera nga asibiddwako okubeera nga ye buli kyazaala kirina omuntu ow'enjawulo gwe kikola kitya, gwe kyeyawulidde. Kati bwe twogera obuliri tuba twogera mukyala, tuba tetwogera ki? Tuba tetwogera buliri buno bw'ebifaliso byammwe n'edduve zammwe. وقد اتفق الفقهاء era abamanyi b'obusiraamu abakempufu mu ddiini bakakasa bulungi ala ithbaati annasabi bilfirashi, nti abange ddala omwana afuuka ow'omuntu kasita ava mu buliri bwe. Omwana afuuka ow'omuntu kasita ava mu buliri bwe. Kirambululwa Sebbiiri. Mata taswiru zawjata firashan lirrajuli, omukyala afuuka ddi ekyo? Omukyala afuuka ddi obuliri bw'omusajja? Anna almar'a, alqawlu alawwal, anna almar'a, omukyala afuuka taswiru firashan, afuuka ekiriri bilaqdi, na kano nkufumbiza okyakakwata kano teekako akatambaala kano kemukola kano, naye ako si ensonga. Naye ensonga ya nkufumbiza muwala wange, muwala ki? Khadija, mu busiraamu olw'amahale g'omuwadde okkiriza? Ngukkiriza mu ngeri yakiko. Tugambe tugeze wali nzikiriza okumpoweza oba okunfumbiza muwala wo Khadija olw'amahara gange mu busiraamu olw'amahara gange muwadde ogw'obukadde obutaano, akakadde katono. Kati ekyo bwe kitambula wakati w'abantu nga Khadija gwe twogerako nga naye yakoze atya? Yasiimye n'amahale gamuli muki? Mu nsawo. Ekyo kakimala okubeerawo ku Khadija. Swarat, olwo Khadija aba amaze okufuuka firashu Yahya, olwo aba afuuse ekiriri kyani? Ekiriri kya Yahya. Otegede bulungi? Anna almar'ata, omukyala taswiru firashan, afuuka ekiriri bilaqdi, na ndagaano eyo, maa imkaani dukhuli alhaqiqi, nga ddala nno Yahya ne Khadija ddala basobola okubeera nga babeera mu mbeera ez'obuki? Ez'obufumbo. Balamu bulungi. Tegerekese bulungi? Ekyo kasita kibeerawo, embeera eyo buli ava mu Khadija tugamba nti omwana waani? Oyo mwana wa Yahya. Embeera ey'okubiri yeey'okubeera anna zawja taswiru firasha
binafsi alaqdi omukyala endagaano eyo yokka emumala okubeera nga afuuse ekiriri ky'omusajja imma annikahu sahih oba olwa nika eki والراجح هو العلم عند الله قول جائز إذ كيف تنسب الورد للرجل مع جزمنا أنه لم يلتقي بزوجته bongerako abamwaka kwa kulizo ngaddala n'okusisinkana kwali kusoboka wakati w'abaana abakoze batya abafumbiriganiddwa oba abakoze abawooweddwa ekyo akakwakuliza akaba oli mbakaleeta ku nikahi ezisibibwa ng'abantu tebali mu kifo kiki ng'abantu tebali mu kifo kimu temakuba kubeera nti bateekako akakwakulizo nti nga bayisobola balamu bulungi basobola okubeera mu mbeera ez'obufumbo wabula bateekako akokubiri ng'ate n'okusisinkana wakati waabwe nakyo kyali kikola kitya kisoboka ng'era kyaliwo olwaliro tubawo w'abantu ng'ali Uganda gubamuwoye naye ali liddawa Dubai gubamuwoye naye ali London gubamuwoye naye ali Amerika abaffe endagaano eno bwezuulibwa nga yaliwo naye nga tebaasisinkana abaffe sitiirwa omukyala eyasigala e Uganda n'asangibwa nga azadde omwana era omwana oyo basigale nga bamubala kwoli ali Amerika atavangayo nga noono kiriri tavangako wano wangi agati awo tetukkiza kubanga gwate basinkalira mu mpewaawo kati obwo bujjamu nga buki bu exceptions na bwate bubulamu kyamunange omukyala namuwasa nga ndina Uganda naye tetwabeerako naye nentambula neŋŋenda okukola e Dubai oba South Sudan nemmalayo omwaka naye ate ŋŋenda okudda nga omukyala yakoze atya omukyala alina omwana tetwasisinkanako nze naye mu mbeera za buki za bufumbo ekyo wadde kino kiriri naye mubeeramu kaliina mulimu ensonga ega nti kiriri wadde yazadde omwana naye embeera gye yamuzaaliddemu eyo tesobola kubeera nti omwana ono waani kubanga nannyini kiriri teyaliiwo era teyegattangako naki teyegattangako na mukyalo ono naye nga mu mbeera esooka yakubeera nti kyo kituufu nti omukyala kasita abeera wa muntu nga bawoowebwa mu mpoowo entuufu ng'ate basobola okubeera bombiriri era nga babadde babeera bombiriri mwana wattu abaana bazaala obusiraamu mu ngeri esookera ddala abaana bwe babeera baani atariiku thaani yekkuba eryokubiri lya da'wa lyakugamba nti omwana oyo wange setujja ligendako atariiku thalitha alqiyaafa eryokufaanaganya ekkuba eryokukola kutya eryokufaanaganya then ne tujja ku tariiku rabi ekkuba eryokuna alqara'in tugambye alfirash addawa alqiyaafa eryokuna alqara'in okutunuulira ensonga emu oba endala alqara'in abaffe waliwo ensonga ez'essimba zetusobola okusinziirako ne tuteeko omwana we tumutadde awo yatuukira ku albasamatu alwirathiya ku DNA era yetuleese mu nsonga eruwa mu nsonga eno DNA zizuulibwa zitya eyo yonna alina ekitabo kino oba asobola okifuna tugende ku peegi ya 114 albasamatul wirathiya DNA wa ithbatu nasab mu bikwatagana n'okukakasaawo olulyo akakwate ka DNA n'okukakasaawo oluki olulyo wano nno kitegerekeke bulungi ti DNA tekozesebwa
mu kukakasa lulyo kyokka wabula eyina amakuba amalala eyina engeri endala ate mwekola etya mwekozesebwa. Lahaftu negendereza nendaba aboogera ennyo ku DNA abamu ng'ayimirira ku sayidi egikkiriza ate abalala n'ayimirira ku sayidi egikola etya egigaanira ddala albatta. Abaffe ebyo byebituufu tukomeke DNA ku bikwatagana n'okuyunga oba n'okunyweza abaana mu families. Mwalimu yagamba nti annasabu min ni'mati llahi ta'ala. Bannange olulyo olwo lwe mulaba olulyo ogamba nti oyo omwana wa lulyo lwa Seviiri, wa lulyo lya Habibu, lulyo lwa Quraishi, lulyo lwa Umar, lulyo lwa Nakabaale. Kyengera mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi kubaddubi haythu shara'a alwasha'ij allati tarbutu bayna an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala kyava yateekawo ebintu ebiyunga wakati w'abantu liyakuna dhalik mud'atun littawasuli wattarahim. Ekyo nno kibayambeko okuyungagana n'okusaasiragana wattaatuf n'okukwatagana empola wattakafulu baina al aqriba wakati w'abantu abo abasemberagana ab'eŋŋanda. Qala ta'ala mu suratul Hujurat Allah kyaga nti ya ayuha nnaasu bantu mmwe nabatonda inna khalaqnakum min dhakarin wa untha nabatonda wakati wa musajja na mukyala era waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu nagati inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Wa min rahmatillah mukusasira kwa Allah kufa abantu okwekika ekyawaggulu bil ibadi ku bantu an ja'ala li ithbati nasabi bwe kubeera nga yatuteerawo bwe tuba bakunyweza luganda qawaidun thabita empaji enywevu kwe tusinziira okunyweza omuntu wetukola tutya wetumunyweza. Falam yatruk bino byegendereze falam yatruk Allah teyaleka majalan teyaleka wekisa ngeri yonna litalaubi yakola kuti yakuzanyazanya wala litashakkuki wadde yokubuusabuusa fi hadha al-amru al-khatir mu nsonga ey'obulabe. Ebintu bibiri mu bikwatagana ne families z'abantu Allah teyabirekerawo gaapu yakubeera nti abantu banoonye ekyokuzanyirazanyirako balabeeyo kuzanyirazanyira kuki ku families nti oyo waawali ono weewange. Allah mbyataalekawo bantu kuteekaawo babuusebuuse omwana oyo wange oba si wange tebiri mu bikwatagana nandyo. Allah tayagala mu ndyo kuzanyazanya nazo, tayagala mu ndyo kubuusibwabuusibwa. Wa hadha al-amr ensonga yeri khatir ya bulabe. Wannasab olulyo imma an yakuna thabita waliyendyo nga nywevu. Olulyo luba lwangeri emu ku mmeka? Engeri esooka an yakuna thabitan walulyo olulyo lwe bayita olunywevu gulugulu. Wa imma an yakuna mutanazi'an fihi newabeerayo olulyo olulimu okukayanibwa. Endyo zange mmeka? Olulyo olumu Quraishi thabit olulyo waliyo endyo ze bayita enywevu newabeerayo endyo ez'ekika ekyokubiri annasabu almutanazi'an fihi olulyo oluliko controversy nokayagana.
tutandike n'olusooka annasabu thabit olulyo olukakafu olutazanyibwamu olutateekwa kubaamu kubuusibwa gwo lweruluwa 1 idha kana annasabu thabitan olulyo kasita lusangibwa nga lunywevu kyekirunyweza bil adillati shar'iyya nga Qur'ani oba hadithi ng'eraga nti abantu abo balulyo lumu fala yajuzu abadan bigambo bino byampitiriddeko ekati fala yajuzu manya gwe omusiraamu abadde abitwala ng'ebyokusaaga nti tekikkirizibwa abadan si leero si nkya ekiseera kyonna tekikkirizibwa annajiriya kukeera ku makya kwemoola nti mukola alfusuhaati enkebera muli mu laboratore muli mukebera mwagenze mu laabu la yajuzu abadan wanabhathu an albasmati alwirathiya tekikkirizibwa mu lulyo olukakafu nga lukakatawo na Qur'ani naki na hadithi atekeera ku makya nti olulyo olukakatawo na Qur'ani fankihu ma taba lakum minan nisa muwase omukyala oyo gwe muba emitima gyammwe giwankira emitima gyammwe gye baagala genda omukola otya omuwase era baada al-aqd oluvannyuma lw'endagaano eyo omukyala ono afuuka mukyala waani mukyalawo abaana bazaala kiri kyokka kibamaze okubeera nti bonna baani abaana babo allahumma okujjako mu mbeera entono ennyo eziyinza okuleetamu embeera ebafulumyamu naye general abaana bonna abakakatawo n'embeera eyo omuntu takkirizibwa akhil karim kino naye gadde tukitegeere tokkirizibwa omuntu yenna omufumbo eyawasa omukyala empasa entuufu relationship yammwe nenywerawo bilkitaabi wa maatha wa sunna ne mutandika okuzaala abaana si leero si nkya si luvannyuma lwa nkya kukeera ku makya ng'okutta abaana obatutte ng'ogenze bakereze kikkiriza ebyo bigambo si byange wadhalika lima yaati agambye nti ani fala yajuzu abadan omanyi njagala nnyo okuwa referensi tekikkirizibwa olubeerera annajiriya alfusuhat wanabhathu an albasmati alwirathiya tekikkirizibwa mu maka abanga abafumbo muleke kugenda na weevu ndabamu akatanfaanana nange njagala nkakebere abaffe lwaki kigaanibwa ensonga zino ziwulire bulungi nayagadde buli omu aziwulireko otegeere obusiraamu n'obulungi bwabwo ekisooka mujarradu lbahath fi lamri ekyo kyokka okgenda obugenzi okukebesa nga tekinnaba kulaga nti tetunnatunulira ku results ogenda obugenzi okukebeza abaana sayuaddi ila hadam kiyani lusra ekyo kyokka kimenyawo family sawa results tuzifunye oba tetuzikoze tutya ogenda obugenzi okukebeza abaana kimenya family songo bwo obusiraamu ebbanga lyonna bwagala kuuma ki bwagala kuuma family eno ngeri intact nga teyuzibwa nga teyingiribwamu wakati waayo saagala kunnyonnyola byange falau anna al abu twala ekyokulabirako senga taata
huwa alladhi yuridu ijraa alfahsi nga yayagala okukebera fa awwalu musiba ekizibu ekigenda okusooka okugwa anna zawjatahu mukyala we sataqulu agenda kugamba hal tattahimuni hal tattahimuni bilkhiyana bulijjo tonneesiga kyokka kyokka omukyala okutegeera nti oyagala kugenda kukebeza baana ekisooka okujja mu bwongo bwe kugamba ti sajja ono bulijjo ebbanga lye tumaze tanneesiga bulijjo andowooleza butambuze wasayaqulu lahu ibnuhu omwana bw'aba mukulu gw'ogenda okukebeza ajja kubuuza hal tashukku ya abi annani min salbik mwana bw'abanga mukulu nga gw'okutta omutwale kukebeza nga watwala agati bulijjo taata takakasa ndi mwana we bulijjo taata kakuze kayita taata kazanya naawe bw'okabuusa bw'okola otya kituuse ku myaka 14 kategeera bulungi myaka 17 ogati mugira tugende kukebeza ekigenda okusooka okujja mu bwongo bw'omwana kubeera nga bulijjo omubuusabuusa nti si mwana we akakwate wakati wo naye omaze okukayuuza فلو فرضنا أن نتيجة التحليل نفت سينغتو غامانتي ريزو سيزيغنزو وكفايو أن يكون الولد ولده زيغنزو وكفايو nga zikakasizanti omukebedde era rizo sizibuddayo nga ddala omwana zikakasanti obutafaali bwe bumu فستكون قاصمة الأسرة التي لا قيام للأسرة بعدها ekyo kyokka kijja kuba kimaze okuzunza olulyo nga oyinza obutaluzaawo nga bwe lwali ku lubereberye ولو خرجت نتيجة التحليل بالإثبات ستهدم الأسرة أيضا bw'ebifuluma nga biwagira famire eyuuzibwa ate bwe bifuluma nga ddala bikoze bitya nga biraga nti omu si waawano oba ababiri ate eyulika mu njulika gyotayinza kukkiriza eyulika mu njulika gyotayinza kukkiriza lianna zawja sataqul omukyala asobola okusalawo n'agamba tetufaayo abaana bo kasooka kasizza nabo n'asologa nti lan aisha maa rajulin sikyasobola kuwangaala na musajja yashukku fi sharafi abuusabuusa kitiibwa kyange wasayaqulu ibnu omwana wadde results zibuddeyo nga zikkakasa nti omwana oyo waawo ajja gamba nti kaifa ataamalu maa abin nkolegana etya ne taata yashukku annani ibnuhu nkolegana etya ne taata atankakasa وإن كان الابن هو الذي يبحث عن ذلك bwabanga mwana ye yenoonyeza ati jagala kwekebera oba ddala taata ono yanzaala fasayaqulu lahu abuuhu taata we ate olwo yegenda okuva obuzibu taata abuuze ayuha al ibnu owange gw'omwana alaaqu omujeemu eri abazadde hal tattahimu ummuk bulijjo obuusabuusa kita maamawo tata abuuzo erirenzi eryagala okugenda okwekebeza liraba oba ddala ono omwana bulijjo abuusabuusa nnyina wasatakulu lahu ummuhu wailaka hal tattahimuni bilfahisha bulijjo ndabanga ndi mwenzi ebyo nno sheekh yabireeterako hadithi omubaka sallallahu alayhi wasallam hadithi ya anas
olunaku lumu yafuluma ng'enjuba ekyuse kiseera kya dhuhur. falamma sallama qaama ala almimbar, bwe yatoola salaamu najja ayimirira ku mimbari wano n'ayogera ku bikwatagana n'enkomerero, era n'alaga nti olubereberye lw'enkomerero wa dhakara anna qablaha umuran azima, olubereberye ng'enkomerero tennabaawo wajja kubeerawo ensonga nga nnene. thumma qaal, oluvannyuma n'agamba nti man ahabba, omuntu yenna ayagala an yasalani, okubaako ne kyambuuza an shay'in, ku mbeera yonna falyasalni, ambuuze. fawallahi, mbalayira Allah, la tasalunani an shay'in, olwaleero temuyina nsonga gye muyinza kumbuuza, illa akhbartukum bihi ma dumtum fi maqami ma dumtu fi maqami hadha, ebbanga lye mmamala ku kituuti wano, buli yenna alina ensonga gyagala okumbuuza bw'anaagimbuuza ajja kumuwa ansa kuyo. Qaala Anas bun Malik agamba nti fa akthara nnaasu lbuqa, abantu ate ekyo kyabakaabya bukaabya, amaziga ne bakaaba nnyo bwe baawulira omubaka sallallahu alaihi wasallam hiina sami'u dhalika min rasulillah, bwe baawulira ekigambo ekifaanagana bwe ekityo ku mubaka wa Allah okusaasana emirembe gibeere ku ye. Wa akthara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaqul, naye ng'omubaka bw'ayitiriza okubagamba nti saluni, mumbuuze, buli omu alina kyabuuzaabuuze. kyemuva muvaamu omuvubuka faqaama Abdullahi bun Hudhaafata, omuvubuka ayitibwa Abdullah mutabani wa Hudhaafa, n'ayimirira n'abuuza omubaka nti man abi ya rasulallah. Omuvubuka bamuyitani Abdullah, taata we yani Hudhaafa, era bamuyita Abdullah mutabani wani. Ayimiridde mu maaso g'omubaka amubuuza ti man abi ya rasulallah. Taata wange yani, owange gw'omubaka wa Allah. Najjukira abajiddwa nti mutabani wani wa Hudhaafa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava agamba qaala abuka Hudhaafa, omubaka n'akinyweza, bimaana bweba DNA results yakaberanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yanyweza bunyweza ekyo ekikola kitya ekibaddewo, naye kyavaamu biki. falamma akthara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka bwe yagenda mu maaso abalala nabo ne babuuza min an yaqula saluni, nga bagamba nti mumbuuze, baraka Umar kwe kufukamira, baraka Umar n'afukamira. faqal, n'agamba nti radina billahi rabba, wange omubaka wa Allah, tuli basiimu okubeera nga Allah ye mulezi waffe, wa bil islami diina, era tuli basiimu, we are proud okubeera nga obusiraamu yeki yenzikiriza yaffe, wa bi Muhammadin rasula, era tuli basiimu okubeera nti Muhammad ye mubaka waffe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatusiima. Qaal, kitegeeza nti byonna basiimu ku byo, mateeka g'obusiraamu gonna baki basiimu ku go, tebalina nsonga. Omar bwe yogera ekyo fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mbaka nasirika hiina qaala Umaru dhalik, Umar bwe yogera ekyo. Thumma qaala rasulullah, oluvannyuma mbaka kyava agamba nti awla walladhi nafsi Muhammad biyadihi, mbalayirira oyo awaniridde omukono gwa Muhammad mu mukono gwe, laqad uridat alayya aljanna, Allah andaze ejjana, wannar, n'omuliro anifa mu kaseera katono nnyo emabegaawo, fi urdi hadha alhaatit, nga bwe mulaba akalimiro akali ku mabbali awo. falam araka alyawm, naye sirabangako mbeera efaanagana ya lwaleero, fi lkhayri washarri, mu bulungi bwendabye Allah bwandaze kujjana, sirabangako bulungi bufaanagana bwendabye leero. Ate Allah bwandaze omuliro, sirabangako bubi na bukaawu nga bwendabye muki mu muliro Allah gwandaze. Qaala ibn Shihab akhbarani Ubaydullah bun Abdullah bun Utba qaala qaalat ummu Abdullah bun Hudhaafa, ebyo nga biwedde, mukyala wa Hudhaafa azaala Abdallah, oli abuuzizza nti ya rasulallah man abi, taata wange yani. Kyava agamba ng'agamba li Abdullahi bun Hudhaafa, ng'agamba mutabani we,
ما سمعت بابن قط أعق منك. Amugati mwana wange siwulirangayo muntu ayina mwana amuyisa bubi asinga gwe. Maama azaala Abdallah ayayibiridde n'abuuza omubaka nti man abi. Teyabuuzizza maama, teyabuuzizza ti man ummi, teyabuuzizza ti maama wange yaani, wabula yabuuzizza nti ani taata wange. Omubaka n'abikakasanga mwebiri n'amugaa nti abuuka Hudhafa, kitaawo oyo yennyini gw'omanyiddwa yaani ye kitaawo, kubanga tewaliiwo kirala kyegenda mu maaso kyekyo nga bwe kibadde bwe kisigadde. Lengera bwe kyatuuka ku mukyala kye yafuna mu mutima gwe. Yagamba omwana we Abdallah, n'amugamba nti abantu balina abaana ababayisa obubi era ababajeemera era ababaliisa akakanja, abaana abatali bagonvu gye bali, naye siwulirangayo mwana ayisa bubi muzadde we nga Abdallah gwe bwompisa. Kiki? Aaminta an takuna ummuk qad farafat ba'd ma tuqarifu nisa'u ahli al-jahiliya. Wambaze wabatize nti nnyoko nga yenze nnyoko akola ebikolebwa abamu ku bakyala abaali ng'obusiraamu tebunnajja. Babeeranga n'omusajja ono mu bufumbo bwe ate n'avaayo n'abeera n'omuki bwotyo bw'ondowooza otuuka okubuusabuusa mu kitaawo gwe ŋŋamba nti oyo kitaawo, otuuka okgenda mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam ombuuzeeko obuuza ani kitaawo. Kaifa kaana sila, akakwate kasigala katya wakati w'abantu bano babiri. Yagamba nti fatafudahuha, n'osalawo okunswaza ala ayuni nnansi, n'osalawo okumpeeguula n'onswaza mu maaso g'abantu. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, binejina emyaka 10 emabega ng'abantu we babadde mu muzikiti wa kikoma, naye embeera yandibadde etya? Kaifa kanat ta'biruha, kaifa lakanat ta'biruha, yandiyogedde atya nga yandibadde kamera nga gyamute eri mu maaso nga bino bigenda kusaasaana ensi yonna alamu. Byandibadde bitya nga bwe kiri olwaleero. Omuntu aswaza omukyala fil alam, nebukeera ku makyanga buli omu aviuwinga vidiyo eyo. Osuubira abakagana olulyo luno okusigala butya? Lidhalik, eyo yemu ensonga esooka lwaki tekikkirizibwa lulyo lwakakatawo n'amateeka ga busiraamu kukeera ku makya omusajja oba omukyala oba omwana okukeera ku makyanga yeemoola nti agenda kukola DNA. La yajuuzu abadan. Ensonga ey'okubiri, fiihi uquuqun lilwalidaini wa qati'ati rrahim. Bino birimu, olabye omukyala waggulu bw'agambye tisirabangayo mwana mujeemu ku muzadde we kusinga. Bimaana aqqa Abdullah walidatuha, kitegeeza nti Abdullah ekibuuzo kiri kye yabuuza kiramulwa, abawalimu bakiramula nti yayisa bubi abazadde abamukola batya, abamuzaala, era qata'a rahimiha, yakutula oluki oluganda lwe. Namba 3, fi hadha, bannange ebyo bye mulaba bitambula
bw'okikola mu maka fadhun kubeera kuweebuula lilmastuuri kubikkula ekyo ekibadde kikosa kitya kibikkiddwa wa kashfin lil asraari na kubikkula byama tokikola mu makaago tokikola mu maki tobikkula byama bya maka tobikkula byama bya maka Allah kyeyasinziirako okulaga obulongoofu bw'omukyala Allah yagamba nti fasalihaatu abakyala abalongoofu qanitaatun babeera bawuliza eri abaami baabwe kyenjagaddemu Allah yagamba nti hafidhatun lilghaibi bingi nnyo ebyekweka ku bantu ebweru w'amaka naye omukyala omulongoofu abeera abikkirira ebyama abakyala beetotoggola omusiraamu omu yankubirako akasimu nangamba nti seeka saba kunyamba ndi musajja mukulu nina abaana bange 6 kati famire yange tuli abaana 7 naye mu bukulu buno n'okubeera nti nina abaana n'omuwala wange omukulu atuuse kufumbirwa maama wange yampise nantuuza nanga nti mwana wange okuze njagala kubuulira kino ate kyama wano woomanye ewammwe si we bakuzaala maama agamba mutabani we omukulu ku sayizi eyo n'amulaga n'amusongera ku maka agamu namuga nti bakuzaala wali ewa Saalimu kyava nga nti seeka nsobeddwa engeri gye neesitula mu myaka gino n'abaana bange ngende neeyanjule mu famire y'abantu era ngenda kukwatagana ntya nabo abaana bange bwe babadde bamanyi nti baganda bange ne bannyina basenga baabwe beebano kyeva mubuuza ti oli mwana wakumeka naga ti seeka nze ndi wa wakati awo maaso waliwo bakulu bange n'emabega waliyo bakulu bange namugamba ekigambo kimu ne mugaa ti genda maama w'omugambe yeebikkirira obwonoonefu bwe Allah bw'aba yamubikkirira ebbanga eryo lyonna mugambe yeebikkirira obuki yeebikkirira obwonoonefu bwe abaganda nga bagereesa nyoko nga tannafa teweevuma ggwanga saawa yonna mbu omukazi akisuulewo bagati gwenno weparawude naye nja okugamba ekigambo sabo bakikozesanga nabyo ekyamaanyi ne batamanya nti kibaweebuula kyansonyi kibi nosanga fulaanu mina nnaasi abo bakyala emabega eri bibadde nga basajja bakulu baleka biwandiiko n'akiwa mukwano gwe bwe banga nfudde ekiwandiiko ekyo muno nangayo kasula ewa Seviri kanti mulekanga musaayi gwange kuzaawo olukutuka ne Seviri nga naye omusanga apaala Faruku yaŋŋamba ekiwandiiko kino kindekera akaana kano kasula yaŋŋamba nti kaana ke gwe bwe kiba kyakulemerera lwaki okitikka abantu lwaki otuleetera emitawaana oluvu gwogenze oli mukabuliyo lwaki otabulaba olese emabega wafudde ne taabuyo fogenda abasigadde emabega baleke nga bali miki
bali mirembe lwaki otamula famire z'abantu oluvannyuma lw'okufaako olw'okuba tokyaswalira mu kabbuli munnange ojja kuswalirayo. Embeera bwegenza obwonoonefu bukyaka abantu baga nti lwaki nninda okufa? Tukikubewo ayita kamera sebo simu nga atandika kulangirira na mbeera ezo zetulaba ku media. Qala Allahu ta'ala, Allah yakanti ya ayuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza la tasalu an ashya. Aya weri abange mwabasiraamu temubuuzanga bintu in tubda lakum tasukum, nga senga Allah nabibabukulira bijja bafuukira buki, bijja bafuukira obuzibu. La tasalu an ashya in tubda lakum tasukum. Wal aslu fil islam, ensibuka esooka habibu mu busiraamu, al aslu fil islam as-satr la al-fadah. eba yakubikkirira mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kullu ummati, abantu b'omulembe gwange bonna yadkhuluna aljanna, bajja kuyigira ejjana illa almujahirun, okujjako abantu abeera alaasa, okujjako abeera alaasa. nagati wa inna min almujahara, ne mu bimu ebibalibwa mu kwera alaasa, an ya'mala arrajulu amalan, ye muntu okukola omulimu fayabiitu nasula wayasturuhu rabbuhu, nga Allah wamubikkiridde. wabadde ne muko omuntu wavudde mu makaago n'ogenda omira panado, abakazi bagiyita panado ennaku zino, wagenda mu meeting nga bo bagenda mukubira panado, nga bagenda musimanyi mu betting twala tugende, balina bwe babigereesa. Allah n'ababikkirira gye bakoze bata gye babadde. fayabitu wayasturuhu rabbuhu, ne bukera ku makyanga Allah akubikkiridde, tewali waamanyi, toyina embeera yonna gye wakoze otya, gye wakoze. ne bukera ku makya wayakshif, n'abikkula, bakusanga weebikkudde sitrat Allahi alayhi, ekibikko Allah kyebadde akubisse gwe wennyini n'okikwata n'okyeyambula. wayaqulu, n'otandika okugamba nti amiltu lbariha, ekiro nakoze kadha wa kadha, kiro nabaddeko omaze omwaka mulamba, emyaka 2 emyaka 3 wabeerako n'omukyala, omukyala n'azaala n'omuki, tewali waamanyi nti wabeerako naye. Allah akubikkiridde emyaka 3, emyaka 4, waliwo gwe nalaba emabega eri, omwana yali mu senior 6, akati kafidi yake eri nga bitandika emabega, va ku bino ebyabaddewo nga tuli mu hijja. omwana wa senior 6, omwana akaaba, n'omusajja akola atya, akaaba. bakamutemye nti omwana olusi wani, sente zonna zamutaddeko, amuweeredde, twala tugende, aweera mwana we. oluvannyuma lw'emyaka 17 omukyala akatemu omwami nti ono omwana gweweera simu. lima takshifu sitrat Allahi anka, lwaki weebikkula ekibikko Allah kyeyakola atya, kyeyakubikkako. yagaa nti bal min alajab, ekyewuunyisa anna nabiya sallallahu alaihi wasallam, bannange bino ebigambo bizibu. nabbi sallallahu alaihi wasallam qaala li Huzzal, waliwo sahabiyu ayitibwa Huzzal, wa huwa alladhi amara Ma'iza, sahaba ayitibwa Ma'iz, gwe baakuba amayinja olw'obwenzi, mumanyi Ma'iz, yajja n'atarafa eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yakoze obwenzi. mwana wattu okujja okweyanjula, okwewaabira ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam, yaliko munne ayitibwa Huzzal, ye yagamba Ma'iz tigende ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam an ya'tarifa bizina, yeerageyo ewa nabbi nti yayenze. n'ekigendererwa kya Huzzal tekyali kibi, miskini inda nabi sallallahu alaihi wasallam, kiki la'allahu an yastaghfira lahu, oba olyawo nabbi n'akusabira Allah akola atya, kigendererwa kirabye.
Huzaali agamba munywanyi we Ma'iz ng'ategeddeko nti yakoze obutambuze ne mugati gende wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi oba oli awo anaakusabira Allah n'akola atya? N'akusonyiwa. Qaala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Huzaal, Nabbi yagamba Huzaal n'amugamba nti wallahi, ombaka okulayira kiba kinene, naye yagamba nti wallahi nkulayirira Allah ya Huzaali, owange gwe Huzaalu, law kunta satartahu, kale senga muno wamubikiridde. Law kunta satartahu bithawbik, senga muno wamubikiridde n'olugoye lwo, kana khayran mimma sana'ta bihi, kana khayran mimma sana'ta bihi. Omubikirira kyekyandibadde ekirungi okusinga kyewamukoze. Wamukoze bubi, lwaki wamubikudde? Kyekikubikuza omukyala gwe wayendako. Kyekikubikuza omukyala ali mu maka g'obuntu. Bw'obanga ddala olimu okulumirwa, ddala ng'olimu obukkiriza, kyekikubikuza omukyala ali mu maka ga munno nga wabeerako naye, Allah n'abakola atya? Allah n'akubikkirira. Kyekibikubikuza okujjako ebigendererwa ebibi okwonoona amaka ge. Kyekikubikuza omwana ono abadde fil amni, abadde mu mirembe, kubanga ye omwana bari, ali innocent, ne gyewabeerera ne nnyina teyamanyaayo. Lwaki ofuuka ensonga y'okubundabunda kw'ekitonde kino? Ma dhanbu lwalad? Eri gy'abadde atebenkeredde omugjeyo, neno gy'ogenda omuleeta bamulaba bwe batyo, nakyonoono, era bamuyita son of a bitch, mwana wa malaya. Gy'omuleete wallahi tagenda kufunayo kitiibwa. Gyekiri muli basajja bakulu, gy'omuleeta agenda kufunayo ekitiibwa? Yaffe ababazaala tubafunirako ekitiibwa abaana abo? Mwogere mazima, abaana abo tubafunirako ekitiibwa? Era mulina agati kaana kange keeri mu jahiliya, owaaye bulijjo olinayo mwana agati owange keeri eri mu jahiliya, era oyogera otyo. Lwaki tolese ekitonde ne kibeera mu mirembe? Lwaki teweebikkiridde? Namba 4, bino tebikkirizibwa mu maka g'abantu. Olw'ensonga ey'okuna, wa fiihi majaalun lilwaswasati, mulimu okutawaanya n'oleeterwa waswaasi mu lulyo, fi aslin min usuli lmujtama wa huwa al-usra, mu kigambo ekinene ekizimbirwako society. Bannange bwe mutandisa okuyuuza, wali baakebedde nga abaawali sibaawo, munange okyaliko olwo, newa Muhammadi baakebedde sibaawo, ya Rabbi tuli kuki, newa Sembate baakebedde sibaawo. Society kyova olaba nga kyabasitinze. Abali emabega wa bino banoonya ki mu society eno? Abakubiriza bino, abatutumula bino, abawagira bino, ne athar ne effects ezirabiddwako, sofa, kiki ekinoonyezebwa okutuukibwako? Abantu banoonya kukeera ku matyanga, society yaffe nga tekyali mu bantu. Tunoonya kutta maka, amaka bwe ganaafa abantu bagenda kuddawa.
wallahi family esatulukuseeruma temumanyi naye wallahi senga tubadde bantu bakulu ba buvunaanyizibwa abayinaka nga twawukanye mu njawukana nnungi abalabyeko abaana abatawaana nga maama yayawukana ne taata mu bulungi naye abaana ne basigala ne maama. Mulabye okubundabunda n'okutawaana abaana kwe banoonya kwe babeeramu okunoonya obunoonya bakitaabwe. Naye bano baayawukana mu bulungi naye maama n'afumbirwa ewalala nalabyeko famire ng'esasika. Allahu musta'an. Nalabyeko famire ng'esasika. Omukyala yaliko gye yafumbiddwa n'azaalayo omwana obukeera ku makya obufumbo ne bufa n'omwana n'amulekayo wa kitaawe n'afumbirwa ewalala naye n'azaalayo abaana. Omwana oli eyasigala gye yasooka n'asomesebwa n'atuuka okumutikkira ne bukeera ku makya. Abasajja tuli bazibu. Omukazi ne bw'oba oyawukanye naye toyagala kuwulira nti waliwo amuwasizza oba abeera naye. Ago mazima oba nedda? Ku mukolo gw'omwana graduation yagenda kubeera wa kitaawe kuba gye yasigala. Maama agenda okuva gye yafumbirwa agamba bba tingenda ku mukolo gw'omwana ate n'agenda nange enkeera ngeera omuyite. Guno mukolo gwa mwana wani? Mwana wange kaŋŋende mbeerewo ekiro kyonna mpaka n'enkeera. Mwami yamugamba nti tojja kulijja wano kigere. Mukazi n'agamba nti bakulimba nja kugenda. Wallahi n'agenda. Nkukakasa nga tewaliwo kubuusabuusa okugenda kwe. Omwami yono gye yali yamugamba nti wange todda genda. Bazadde eno nabo ne basigala mu bbanga bwe batyo nga tebalina maanyi. Bano baawukanye lw'abaana bifaanaganye bwe biti. Bakebedde abaana basatu baawona abaana babiri si baawo. Maama agenze n'abaana ebigenda okuddirira gwe yakebedde. Abaana bano agenze nabo agenda kubaleetera ba anko buli mwezi balaba anko mulala. Wataasa ki? Wataasa ki? Tutaasa ki? وفي فتح باب شر وفيه فتح باب شر. Bannange kuno kugula mulyango mubi bino byetukula bidyeni mu maka. Fathu babun lisharri. Kuno kugula mulyango mubi togwefusemereza mu maka. La nihayata lahu haythu tuttahamu al-a'rad. Bitiwa by'abantu bigenda kuteekebwako question mark. Wa tahduthu al-qalaqil. Tension n'okubuusabuusa n'obutali butebenkefu bugenda kujja buli mu buntu mu famire allati nahanu fi ghina anha. Ninga tusobola okukyewala lianna an-nasabu thabitun bi adillatin shar'iyya. Endyoza ffe Allah yazinyweza teriyo kikuzunza. وقد نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. اتو النبي يشوغرا. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قامت 4 ابنتو بنا في أمتي مباتبو منين بقوانجي من أمر الجاهلية ومنابي كولا مجاقبا مكوزين كولا يتلي أبو السلام لا يتركونهن نيتشنكو تتمريبا كبيرة مبياغالا مبيو يقامت الفخر بالأحساب نيتش تواقدم يقامت والطعن في الأنساب. كل نسيا وسيا الطعن في الأنساب وكانوا كما ابتولي
mu ndyo z'abantu. Abantu bajja kugoberera ahlul jahiliya, abantu bajja kugoberera abatali basiraamu beewaabwe kiryokke. Mu busiraamu tekiryokke, tokireeta. Abasiraamu kino tekiryokke waffe. Atwagala okufunikira olw'obudde. Namba 5, fiihi ishaa'atun lilfitna fil mujtama. Enkola eno bannange bw'ejja mu maka mulimu okulaalaasa n'okusaasaanya ekikemo mu society. Waqad qaala Allahu ta'ala fi dhammi almunafiqin. Allah bwe yali alaga obubi bw'abannaafuusi yagamba nti yabghuunakumul fitna. Temumanyi nti abannaafuusi puroguraamu zaabwe n'enteekateeka zaabwe ze bakola babanoonyeza mitawaana. Enkola yaabwe ebasuula mu bizibu. Naye Allah yagamba nti wafiikum sammaa'uuna lahum. Kyannaku nti mumwe mulimu abo abakola batya, ababawuliriza. Omuntu yonna okukola enkola ereeta fitna, ereeta ekikemo mu society y'obusiraamu, mu famire y'omuntu aba mubi. Togenda kukireyiminga mwana mu maka ga muntu. Togenda ku baana bo b'ozaala kufuukanga gwe wennyini gw'ensibuko y'okutabula amakago. Togenda, tokikola kireke. Eyali mu suratu Tawba aya ya 7 Allah yagamba nti laqad ibtaghawu alfitna. Babanyonyeza dda enkwe ne taabu. Waqallabu laka al-umur. Ne babakyusiza embeera ebadde y'emirembe ne wakikukyusiza n'ebeera ki n'ekuviiramu omutawaana. Kweyongereza aya gye tusomye mu suratu Nur, inna alladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishata fi alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala muntu kusaasaanya na kulaalaasa mbeera ya bwonoonefu n'ogisaasaanya mu society. Okoze obutambuze bwo busigaze, tobusaasaanya mu bantu. Tewaliwo nsonga lwaki osaasaanya. Ombaka awamu yagamba sallallahu alaihi wasallam ti omuntu okubeera n'omukyala ne bukeera ku makyanga anyumya nga bwe baabadde n'omukyala. Ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti abaafaanaganako nga shayitaani enkazi ne shayitaani ensajja abajja ku mabbali g'ekkubo wali ne batandika okwerigomba nga naki nga abantu webayitawo webabalabako, webayitawo nga webabalaba. La takunu shayatin, tembeera nga shayitaani. Fihi hadimun lilmujtama'a bilkulliya. Nama mukaga mwana wattu embeera eyo emenyerawo ddala society. Wa dhalika anna almujtama'a ma huwa illa usar. Society y'abantu mwana wattu si kirala wabula famire yono neyooli bwe zeegattira awantu awamu ne zivaamu ki, ne zivaamu society. Wa idha hudimat al-usar هدم المجتمع. ثانيا إذا كان اكتساب النسب متنازعا. الله سبحانه وتعالى ونبات لك الدولم آية جاكتنور يتلابي أبترينا إمبيري تريا مكا إمبيري ترياتي ورات تنوري إمبيري يامتي يامكا أبفاتكم إمبيري تريا مكا. Ono si mukyala wa muntu era tebali mu maka wabula waliwo akaana awo ke yazaala kakati kakayanirwa. Kati ate waliwo kayana, tukole tutya? Olw'obudde nga bufaanaganye mu kitabo kiyitibwa ahkamul mawlud. Kino kyo kineneko okusinga ate ku kiri. Bakiyita ahkamul mawlud fi lfiqhi alislami. Amateeka agafuga omwana okusinziira ku nnambika y'amateeka g'obusiraamu. Ekitabo kino
kya mukyala ayitibwa Asma mutabani wa muwala wa Muhammad mutabani wa Ibrahim ali Talib. Yagamba ati nasabu walad zina, abaffe okulaga omwana azaalibwa mu bwenzi tumulage nti waawa. Kyava kati wa huna halatan, omwana azaalibwa mu bwenzi alina engeri emu kumeka ku bbiri. Alhalatu lula, embeera esooka wujudu firash. Saagate kwesigamira ku kino kyokka, naye ekyokubiri nakyo embeera eno wujudu firash, kwe kubeera nti waliwo ki, waliwo obuliri, n'obuliri twabulabye si bwe guli. Mwalimu yaga nti ittafaqa alfuqaha, ittafaqa alfuqaha, bisange ku peji ya 310, abamanyi abakengufu b'obusiraamu bekyegattako rahimahullah ala anna zani, ti omwenzi idha stalhaqa waladuhu min azina, senga ayagala okwebalako omwana gwe yazaala mu bwenzi, wa hunaka firashun, naye nga mwasonga asonga ku kiriri kya muntu, yuariduhu, ng'ekiriri kino kiriko nnyini kyo. Sajja mwenzi yazaala omwana mu bwenzi, omukyala gwasongako gwe yamuzaalamu ali kiriri kyaki ekiriko nnyini kyo. ulhiqa la haya ulhiqa an-nasabu bi sahibi al-firash, ulhiqa an-nasab, olulyo lw'omwana oli ow'obwenzi tuluteeka dayirekiti bi sahibi al-firash, ku nannyini kiriri, ekiriri kiriko nnyini kyo. N'ekiriri twagambye kyeki kyekimufuula ekiriri, okuwoowwa kwe yawoowebwa n'omusajja. Walam yulhaqu bizani, tetukiwa mwenzi, omwana tetumuwa mwenzi. N'aleeta obujulizi ku nsonga eyo. Wal ilmu inda Allah. Bannange min adalati al-islam, nze nakino ntera okukyogera nenga nti bwenkanya bwa busiraamu. Musajja yatwala obudde n'awasa mukyala n'anoonya ssente ze, n'anoonya ssente, fabtagu bi amwalikum, n'anoonya ssente, n'agenda nga bwe mumanyi okuwasa bwe kukola kuta, bwe kuteganya ne bamusalira ez'amahale, ate n'anoonya n'ez'entwala y'ebirabo, n'akuŋŋaanya abantu ne bakulumulukuka, bagenze embalala kuwasa, bagenze yiganga, bagenze ewa. N'aleeta omukyalo okuva lwe yamuleeta amulabirira, bw'alwala n'akola atya, buli kanaku emmesete zakaki zakameeza, twala tugende, n'ayambaza, n'akola atya, n'azimbira ennyumba, n'asuza, n'agula obuliri, twala tugende. Abeera ne mukyala we buli kanaku oba buli waayagalidde, si baguli. Ne bukeera ku makya nga waliwo evvubuka, waliwo omusajja asoobye, n'agenda abeerako n'omukyalo oyo. Obusiraamu ddala, fa ayu lfariqaini ahaqu bil amni, obusiraamu ddala bukwate ono azaalibwa, kuba eno ono abeera naye nenanyini akola atya, nga nenanyini ye bw'abeera naye si bwe guba, oba ono bw'abeera naye nyini ye n'amwesonyiwa wanje, tasobola kumwesonyiwa kuba abatamanyira kumanya nti wali akola atya, abeera naye. Allah satarahum, Allah ababikkirira, naye noono abeera naye, ate bw'agabirira si bwe guli, n'afuna olubuto. Mwenna muli basajja bakulu bafumba, omusajja n'alabirira olubuto luno okuva lwe bwaguddemu, n'ajjanjaba watameroni n'agula, n'asula nga teyeebase kuba omukyala tali buti bulungi, n'atuuka n'okuzaala
era musajja wattu n'asomba kuba asomba amanyi mukyala waali lubuto mwana we n'atwala n'asasula bbiiru z'okukola kutya. Bagambye bano basasula bbiiru z'okuzaala. Byonna ebyo obusiraamu bukeere ku makya nga buga nti ono na kino kyonna kyataddemu omwana ono era si wuwo wooli. hal hatha min al-adl? Ekirimu bwenkanya olw'okuba wateekamu amazzi go kaabulangana amazzi. olw'okuba weegattako n'omukyala la tastahiq, togwana. Ate mumanyi okusala obutundutundu ne musalaako mmwe. Wallahi laysa min al-adl, tekiba mu bwenkanya. Obwenkanya bwa Allah ge mazima ddala eyali asaana engeri gye bakozesezza omukyalo ono babiri, naye ddala ku babiri n'obwotunuulira obutunuulizi ekiteekebwamu ddala omwana ono agwana kuweebwani. Era obusiraamu buprotectinga butya omulyaza amaanya bulekewo omuntu ali mu mbeera entuufu. Lwaki obusiraamu buprotectinga esaidi y'omulyaza amaanya? La, wallahi nedda. Laysa hatha min al-adl, tekiba mu bwenkanya. Ekyo Allah kiyatuwa n'omubaka kyekiri mu buki, kyekiri mu bwenkanya. Bw'okitunuulira mu ntunuulira entuufu ekiri mu bwenkanya, nannyini mukyalo omwana azaalibwa abeere wani. Hatha wal ilmu inda Allah, okujjako fi nitaqin dayiq wetuyinza okubeera nga tukijjamu naye la. Amaka gammwe mugakuume, temukkiriza bino bigoonoona kukola kutya kugayingiramu. Bino bye mulabye ebyogerebwa mu mateeka g'obusiraamu, wallahi gye biva tewaliyo families, gye biva teriyo families. Mu bazungu eva dyani teri families. Balyawo batyo baagala naffe ezaffe ez'obusiraamu zikole zitya? Ya aballah, Allah akola atya? Allah agaana. Mukumbe endyo zammwe, mutebenkere. Musajja aleeta omwana mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bufumbo ng'omwana muddugavu, ate bombiriri baki? Bombiriri Bawarabu. Bombiriri Bawarabu bazadde kaddugala nga Umar Siddiq wemmende. Sajja n'asitula omwana n'amuleeta, ya Rasulallah, naawe raba, ya Rasulallah, naawe kola ki? Naawe raba ddala kino ogenda kuŋŋamba ki? Omubaka yamubuuza ekigambo eki, yamugaa nti hal laka min ibil, olina eŋŋamiya? N'amugamba nti ye ya Rasulallah, nina eŋŋamiya. Naga nti zirina kkala ki? Naga ninamu enzirugavu, ninamu emmyufu, ninamu n'enjeru. Naga nti enzirugavu zino zaavaawa mu njeru zo, mu mmyufu zo. Naga nti oba oli eyo mu bajjajja ne bajjajja baazo. Naga nti naawe owuwo oba oli awo mu bajjajja ne bajjajja bo. Pakati omwana wuwo genda. Olw'okuba baliragawo basiima bi Muhammad rasula wa bil islami diina, yaddayo n'omwana wo omuddugavu nga mutebenkevu nnyo. Yaddayo n'omwana wo omuddugavu nga mutebenkevu. Mubitaasaanya ku social media muno, omukazi yazadde akachina, ddala nze omuddugavu ne mukazi wange muddugavu, azaala atya akachina kako. Otandika kugereesa ati abachina abakola kuno oluguudo, ateekwa kubanga awo kachina kano si buchina bwammwe. Obwana obwo bwani? Obwana obwo bwammwe. Mutebenkera amaka gammwe. Buno obusiraamu bwajja kubeera nga butukola butya? Butukuuma mu ngeri esinga okubeera nga ntebenkevu. Hatha wal ilmu inda Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.